Kwaniriza nate mu kitundu kino. Ku mulundi guno tugenda kulaba engeri Musajja mukulu Kyangumakyo omu ku baatandikawo Uganda Patriotic Movement engeri gye yasitulamu Musajja mukulu Museveni n'amutwala mu bitundu abantu gye baali mu kubatirimbula. Wabula nkujjukiza nti tetugenda kutunuulira ani mwennyini eyatandikawo akabondo kano aka Foba oba ani yali mabega waako oba kaaliwo mu butuufu oba nedda. Wabula tugenda kutunuulira ebyo ebyaliwo ssaako n'abantu engeri gye baabattamu. Jonathan Baguma, Musuwa Stewart, Jaka Mukasa, Ronald Kakoza, Uganda Yogera nange, mwena mwebale okubeera nga mugoberera. Yadde ng'ekibiina kino kigambibwa nti kyekutulamu ebiwaayo ebiwerera ddala 3 mu kitundu eky'e Busia. Wabula tebaakoma okwo baayongera okubeera nga beekutulamu obubondo obulala obutonotono. Wabula tekyategeerekeka obanga bano okwekutulamu okubeera mu bubondo buno obutonotono baakikola kubeera nga tebasobola kubalondoola oba nga baakikola kwanguyirwa kubeera nga batuuka ku bantu be baali batirimbula. Omwezi ogwa January bwe gwaggweerako 1987 abantu abasinga okubeera ku bunkenke mwe baali abatuula ku bukiiko bwa RCs bakadde b'ekibiina ki NRM naddala abaali bamanyikiddwa okuwagira gavumenti y'enempya eyali eze mu kibuga Kampala. Abayeekera bano mu wiiki 3 ezaasooka nga bakola ebikwekweto byabwe batta abantu abasoba mu 20 nga mu bibatta mwalimu Alex Mayende Avon, Zakayo Balasa, Esibaberi Owundo, Odoli Kalumbano, Mutembeete RC3 Secretary wa Defense mu kkombolo lya Bulumbi ne Wadindwa ngono yali RC3 Secretary wa Information mu ggombolo ly'erimu erya Bulumbi. Abamu ku bantu abaali bawangalira mu kutya kwe kwali Semewo Makoka. Makoka ono yali businessman wabula nga ba NRA baawamba obuyinza y'omu ku bantu abaajaniriza era mu bwangu obw'ekitalo n'atandika okwenyigira mu mirimu gy'okumobilizingira ekibiina kino. Okuzzaako emabega mu kalulu akaali kakubiddwako ennaku 3 wakati w'omwezi ogw'okutaano n'ogw'omukaaga 1986 Makoka ono yalondebwa ku bwa RC1 bw'ekyalo n'alondebwa ku bwa RC2 General Secretary mu muluka gwe nga kwotadde okubeera nti yalondebwa ku bwa chairman wa RC3 obw'eggombolola. Nti eggombolola lino lyali livaamu abaali ab'amagye bangi nnyo aba Uganda National Liberation Army teekako n'abaali aba Special Forces era ng'eggombolola lino lyali mu Busia South era ng'eno abaali bakomanda b'ekiwayi kya Foba gye baasinga okubeera nga bateeka amakanda. Nti embeera yali ya bunkenke nga bangi ku bakulembeze bano badduka ne maka gaabwe nga basinga obungi baali bategeeza nga bwe baagala n'okulizayininga okuva ku bukiiko bwe baaliko naye nga tebalina waakuwaleeta zaabwe zirizayininga. Nti wabula Mr. Kyangumakyo yagezaako enfunda eziwera okubeera ng'asisinkana Pulezidenti Museveni okumutegeeza ku nsonga zino. Kyangumakyo ono y'omu ku baatandikawo ekibiina ki Uganda Patriotic Movement era ng'ono yali mu kabineeti ya Musajja mukulu ono Museveni ng'oluvannyuma yafuuka ne mmemba wa National Resistance Council. Omukulu Museveni kyaddaaki yakkiriza okubeera ng'asisinkana ba RCs abaali bakoseddwa mu kitundu ekya Bukedde era nga baateekateeka miitingi ebirewo ng'enakusomeza 27 January 1987. Mr. Makoka yali alina okubeera ng'akulemberamu ttiimu egenda okuva e Masaafu obula yali afiiriddwa ow'oluganda ateebereza okubeera nti yali wa RC nti ono yali attiddwa ng'enakusomeza 13 January nga waakuzikibwa ku lunaku olwo lwe baali balina okusisinkana pulezidenti ng'enakusomeza 27 January. Ono yasalawo okubeera ng'obuvunaanyizibwa obw'okusisinkana pulezidenti abukwasa mukwano gwe teekako ne bammemba abalala b'executive kakiiko k'eggombolola. Ng'ebula wiiki mu bano okusisinkana abateeberezebwa okubeera abatujju bano baalumba amaka g'Amayende ne bagayiira petroli ne bagakumako omuliro era okukkakana ng'ebintu bingi bijjiiriddemu. Ebimu ku byajjiira mu nju ye mwe mwali entebe eza sofa n'ebintu ebirala bingi nnyo wabula ng'ono yafiirwa n'ensolo ze omwali ente 7 teekako n'endiga 2. Nti abazigu bino baabituga ne babitemaatema kyokka ne watabaawo kintu kirala kyonna kibatwala. Mr. Mayende yakakibwa okubeera ng'adduka n'agenda mu Masaafu Trading Center ng'eno yali alinayo ennyumba endala ng'asobola okugikyusa engigi n'ateekamu ennumu teekako n'okubeera ng'apangisa abakuumi kyokka ng'oluvannyuma yafuna abakuumi abalala wabula ng'oluvannyuma yaweebwa ab'amagye ba NRA nabo ne bongera okumukuuma. Meeting yali erina okubeerawo mu kusooka baali bagiteeseteese kubeera ku Rock Hotel mu disitulikiti y'e Tororo wabula oluvannyuma n'ekyusibwa n'etwalibwa ku Officers Mess mu Lubongi Army Barracks era mu kitundu eky'e Tororo. Era mu wiiki eno
Kigambibwa nti abazigu bano baalumba amaka ga Mr. Alex Avoni Mayende mu ggombolola ly'e Masinya ne bamukuba ebyase byamutta. Abazigu bano era mu bbanga lirimu baalumba amaka ga Mr. Avoni Mayende ow'eggombolola ly'e Masinya ne bamukuba ebyase byamutta. Wakati mu miitingi ng'etudde, Pulezidenti Museveni yabuuza nti ayagala kulaba chairman w'amasaafu. Wabula musajja mukulu ono yali akikiridde chairman ono Makoka muli mutima yennyamira nga yebuuza lwaki Pulezidenti ayagala kulaba chairman mwennyini ow'amasaafu. Naye singa waaliwo obuzibu yali asobola okubeera nga wanika omukono n'amutegeeza nti yamukiikiridde. Nti mu kifo kino kyali kijjuddemu ab'amagye aba RCs teekako aba LDU. Wabula musajja mukulu ono Mayende yeenyigiriza n'abayitamu n'agenda mu maaso ewali musajja mukulu ono Museveni we yali atudde ssaako n'ab'amagye be. Museveni olwamulaba yamubuuza ki kyayagala bamukolere. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Museveni olwamulaba yamubuuza ki kyayagala bamukolere. Wabula Mayende kwe kumuddamu n'amutegeeza nti mutabani wange tewali kyenkwagalako, wabula taasa abantu bo bali mu kubamalawo. Musajja mukulu Museveni bw'atyo n'asuubiza nti olunaku olw'enkeera ab'amagye bagenda kuyiibwa mu kitundu kino eky'amasaafu. Era nga bwe kyali olunaku olw'enkeera, ebimotoka ebyali biriko ab'amagye bano nga baleekanira waggulu byatuuka. Ab'amagye bano bajja ku bimotoka nga bayimba ennyimba okwali ezaali zigamba nti bamaliriza missions eziwererako ddala nga bakolagana bulungi n'abatuuze. Era ne kaakati bazze mu kitundu kino eky'amasaafu okubeera nga bagobamu omulabe. Bano baali mu kampani nga bbiri nga buli kampani erimu abasajja 100. Era nga ab'amagye bano baasooka kuba nkambi ku Busia Primary School nga babeerawo akaseera kyokka oluvannyuma ne babatwala ku kitebe ky'amasaafu nga wano babawawo nnyumba emu ya poliisi ne bakubawo amakanda. Wabula oluvannyuma bano era beekutulamu ebiwayi 2, ekiwayi kirala ne kikuba amakanda ku bumungi. Okutuuka kw'amagye bano mu kitundu kino tekyalekera kutta bantu kubeera nga kulekeraawo. Nga bayise wiiki nnamba bano nga batuuse, musajja mukulu Tanga Kaddu baamukuba ebyasi ebyamutta. Nga bwe twalabye mu kitundu ekyasoose, yadde nga gavumenti yagezaako okubeera ng'efuna aba LDU mu kitundu ekya Busoga okubeera ng'ebatendekera mu kitundu eky'Esserere. Wabula tekyasoboka olw'ensonga nti bano baali bakyali mu kubatendeka ettendekero lyabwe Alisirakwera n'alirumba. Nga baasigalawo baali batono nnyo nga tebasobola kubeera nga bazza emirembe mu bitundu ebyo. Nti abantu bangi baayongera okubeera nga beebuuza lwaki amagye gano gaaleeteddwa naye ebikolwa eby'okutta abantu tebirekeraawo. Wabula ngeri abayeekera bano engeri gye baali bakolamu ebintu byabwe si ye yali awo nti efaanagana, yadde nga baali batulugunya teekako n'okutta. Nti oluusi batulugunyanga omuntu ne bamala ne bamutta, oluusi ne batulugunya omuntu ate ne bamuleka n'agenda. Nti ebiseera ebimu bano battanga omuntu ne bamala ne baluutinga ebintu bye, oluusi nga bamutta ate ne batabiruutinga. Bano baali balina n'omuze ogw'okukakkana ku bisolo ne babitemaatema ne batabitwala, teekako n'okukuma omuliro ku mayumba g'abo abantu be baabeeranga bazze okukolako obulabe. Engeri gye battangamu omuntu ndowooza yasinziranga ku mbeera komanda waabwe gye yabeerangamu akadde ako. Ekyokulabirako nti kyekyaliwo omwezi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 18 mu 1947 bwe baalumba amaka ga Vincent Wafula Makata ku kyalo Sibinduha mu muluka gw'Embeehenyi mu ggombolola ly'e Masaba. Musajja mukulu ono yali mubazi era nga businessman mu kitundu ekyo, nga yali alina edduuka mu trading center eya Butakyo. Ono nga bamaze okumukuba bamulagira afukamire bwe batyo ne bamukuba ennyondo ku mutwe yamuttirawo. John Bwire nga ye mutabani w'obugenzi Vincent Wafula Makata yategeeza nti abazigu bano olwamala okutta kitaawe ne babalagira bafulume ennyumba, omulambo gwa kitaawe ne baguleka munda
bwe batyo ne bagikumako omuliro gwonna ne gubengeya ne guggwawo nga waasigala magumba. Vincent Wafula Makata yali RC2 chairman w'omuluka gwa Mbehenyi. Mu Novemba ng'ennaku 11/1987 era akabondo k'abazigu kaakomawo mu trading center ya Butachyo ne balumba musajja mukulu yali owa LDU George Namukemo wa Bwire. Ono bamulagira yeebake ng'atunudde wansi, bwe batyo ne bamukuba ebyasa ebyamutta. Nti ekiro kye kimu banira batta Vincent Wabwire ow'ekyalo kya Esaga, teekako Fero Wafula naye mu ggombolola ly'e Masaba. Mu kaseera ebikolwa by'okutirimbula abantu bino we byakomekkerera ng'abantu abaliyo mu 8 be bamaze okubeera nga battibwa. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba abasajja bana nga boogera engeri gye baasobola okubeera nga basimatukamu okutirimbulwa abazigu bano.